kikyali kitya kuguddeko wano tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe k'BSTV Kavumba zekisirangirangi musooka wakati olwaleero shows nyingi tusookerewa simanyi nakumanya musooka wa programu ey'empya okuva lwe mwavudde e Qatar amafuta ndaba mangi jjo mwabadde musse abantu b'oku theatre La Bonita kyabadde kitya mwakirabe mutya audience wagirabe otya sirabangako ebyaddala nga tuvudde mu kwesuddiya tetukubangako ku show ntya mufu tetukubangako ku show buli show kale gye tukuba egyesinga ginnayo gye twakuba e Qatar yali ndala negi performance gye twakoze ku theatre La Bonita waba Jose Kyakala nayo yabadde endala kyemmanyi ne leero gye tulaga ndowooza twebaze naye oba ennyonyi erimu ki Sheebah yabasooka amaanyi mangi Sheebah waaye jjo abantu amafuta g'ennyonyi kyogamba kati gakola gakoze okutuuka bwe gati abantu bakwagadde oluzungu wabayimbidde oluzungu ne baleekaana bagamba yoyo omwana wali oyimbiddeko abantu abafaananako we batyo nga bwe babadde obungi bwe babaddeko mbadde ozi so yali eyo olugogo ng'aliyo spice okuyimba kati era nazzemu kuyimbako yayimbye kayimba ki oluzungu olwo ani yakugamba Sheebah nkyawe ondekaawo sami atwale no matter what I do all I think about is you anyway ni mumabo na you know I'm crazy over you and I love you and I need you baby I do need you Why Omukunja okola combination eno white ku white kakodiyo kyakali wano zinange ezimba twazijja Qatar si za wano nnyo omuntu kale ayinza okunyiiga naye era mba njogedde mazima kuba nazijja eyo okitegeera amufulufiga tayagala twogere ku bintu bya nnyonyi bimuyisiza ddala bubi naye ate tulina kyakikolera kuba siffe twamugaana okukola ki okugirinya so kati banange tubeeyanze twagala okwebaza ennyo bafaani baffe mwana abatubeereddewo ffe tetwandibadde bwe tuti bannange mwebale nnyo mwebalire ddala for bookings bivulu wonna enamba yaffe y'essimu kweri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri ne ku mikutu emirala gyonna ku YouTube channel yaffe Omukunja Atasera enamba weeri show wano e Uganda n'ebweru wa Uganda tulaba nga muperforminga naye tulaba nga audience etabukamu okusinza ku performance z'abalala magic kyali mu performance zammwe oba byavudde mu nnyonyi ennyonyi erabika ova mu nnyonyi egirako ebintu ebirala okitegeera kubanga era twali tupafominzeko nga tetunnalinnya ku nnyonyi naye ng'era amaanyi tegaba bwegatyo nga mubayimbira ne basanyuka naye ng'ate singa bino naye gwe omanyi okutuuka abantu ne bibagabuga MC n'agamba Omukunja Atasera King Sheebah n'owulira n'olaba abantu nga audience ng'egudde ddala omuntu ng'asituse ne mu katebe mwana heta biyinza okumunyiiza naye naffe si ffe twayagala bibe bwe bityo abantu abazaala ba TikTok Omukunja abantu twatuseewo ku ssaawa emu nga tewali wakussa kigere TikTok nno yajjanga esaaga naye yagireeta wano mu Uganda naye kati baali tebagimuwadde gireeta wano just yamuvaako mu kabaaga n'egwa naye TikTok efuuse ensonga ebadde n'ebibi bingi emabega wali nga bisinga ebirungi naye kati at least ebirungi bitandise oba ng'ebibalansinga n'ebibi ebibi bikyaliko n'ebirungi bikyakola kubikola ki kati kirungi nti abali ogikozesa ebirungi bitandise olaga amaanyi okubuutikira ebibi kuba wali tubadde nga tulaba balaavu miwumbo kabasito mbuto ssatu be bawemula be beeyambula okitegeera kati bwe tuba tutandise olaba ku bajjoze Kyakala abajjuza theatre La Bonita okitegeera bwe tuba tutandise okulaba ku bayashipopi abali e Nigeria bwe tuba tutandise okulaba ku bamikisi muzitufana abatandise okufuna abakazi abazungu bwe tuba tutandise okufuna ku badayira abatandise okufuna naye bangambye omukazi oba Omusomalia miki tayinza butamubba bwe tuba tutandise obbalaba abo kitegeeza
kitandise obalansi nga wali tubadde tulabanga bibi byokka ng'era abantu abalaba TikTok balaba bibi okusinga naye twebaze Katonda endongo tugenda kwongera ogikuba leero batuwadde show ziri 5 naye ku lw'obulamu bwaffe tugenda kuyimbako show 2 awasigadde bane mutusonyiwe busonyi si malala temugamba mbu tweraze akasente k'abantu mulakabaddiza ziri era 2 ezasasuddwa ze tugenda okuyisaamu ziri endala bali ku wanulaavu tetugamba nti tetwagala wanulaavu naye kati ekiro twakubye twakooye kati essaawa eno tugenda tandika obudde bukyali misana tuyimbe ekavumba Wakiso we tuva ekavumba Wakiso tugenda yitakooko ewakyali waffe zex birangirangi inchi 10 mwana ago gaba maje ga ku ttaka Kyagulanye kasita agamba nti mbasindise wali mu luvimbiseewo kati ate ffe bani abasigala mu so wetumaliriza wano ekavumba ekiddako wa zex birangirangi noze wetunaavaawo tugendeko mu studio katona ate twebake mu mwana kale katugende ate ekavumba twolekedde Export TV to the world.